Abantu abasoba mu lunaana baluguzeemu obulamu Mutenzagulu oba Musiso w'amaanyi bw'ayise mu ggwanga erya Morocco. Bo abasoba mu 6 basimattuse nga ku bano 205 bali mu mbeera mbi ddala. Mutenzagulu ow'amaanyi ayise mu ggwanga lya Morocco n'aleka ng'abantu 820 bafudde ate abasoba mu 6 nga bakoseddwa bya nsusso. The damage was felt in the heritage site of the Medina, but the worst hit areas were the villages of the Atlas Mountains. Okusinziira ku mawulire agafulumiziddwa omukutu gwa Morocco State Television, abantu 25 bali mu mbeera mbi ddala. In a race to get out, these people in a restaurant as the tremor hits, and here a night out takes a sudden turn. Mutenzagulu n'ayise mu kiro ekikeeseza olwaleero ng'abadde wa buzito bwa magnitude 6 n'obutundutundu 8 ng'okusinga agoyeza ensozi eza High Atlas. Mu kiseera kino abantu badduse mu bizimbe byabwe ng'ekiro bakimaze ku nguudo. Red Cross n'ebitongole ebikuumaddembe bakola butaweera okuyiikula ebifunfugo okuzuula emirambo egikyawagamidde. Ensi okuli India n'endala basaasidde bannansi ba Morocco olw'enjega eno. हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग समुदाय मोरक्को के साथ है. Mu mawulire amalala okuva South Africa, kabaka w'Abazuro Mangosuthu Bathelezi asize ogw'enkomerero ng'afiri